Wetwogerera ensonga za Fred Lumbuye ne General Muhoozi Kainerugaba zongedde okuba nga ziwanvuwa era nga kakati wetwogerera ziri mu Parliament abakulu balabiddwako olunaku olwajjo nga topiki yonna bagitadde ku Fred Lumbuye n'abamu ku bannayuganda abawangalira ebweru w'eggwanga nga bagenda maaso n'okuba nga boogera oba nga bata information nga abakulu beebuuza kijja kitya okubeera nga Fred Lumbuye amanye ebifa mu State House, kijja kitya okubeera nga amanye ebifa kumpi mu buli office ennene, kijja kitya okuba nga ebyama by'eggwanga Fred Lumbuye asobola okuba nga abimanyi. Kino nno kya fayinze nti omusajja ono ebigambo byatera okwogera ebiseera ebisinga biba bya ddala. Kakati wabaddengawo abakubagana empawa, abamu nga bagamba nti Lumbuye wa propaganda, abalala nga bagamba nti Lumbuye byayogera oba olyawo mubaamu ebituufu n'ebitali. Kakati abakulu mu Parliament mwennyini nga kuliko n'omubaka ava saidi ze ye Bukedeya ewa Anita Amongo yakakasizza nti ekyamazima Fred Lumbuye ebigambo byayogera ekituufu, ebigambo bya Lumbuye bituufu. Bwe tuzzeyo k'emabega ne twetegereza ku bigambo ki ebimu ku ebyo Lumbuye byazaayogera ebikulyetinzewo olutalo era ebyatuusa ne General Muhoozi Kainerugaba okwagala okwataakinga eggwanga lya Turkey olw'okubeera nti ayagala lite oba likwate Fred Lumbuye abeere nga agenda maaso n'okuba nga ate akomezebwawo ku butaka mu ggwanga erya Uganda awozesebwe oba bamukole oba olyawo be bandyagadde. Nga kino kyongera okulaga n'okujustifyinga nti oba olyawo ebigambo ya Fred Lumbuye byetaaga okuwa obudde. Naye mu bigambo ki omukulu ono byazze ng'ayogera ebiyinza okuba nga bye bireesengawo embeera eno abakulu be basinziddeko okugamba jjukira bagambye abakulu bennyini mu bigambo byabwe batukakasiza nti ebigambo Fred Lumbuye byayogera bituufu. Kati naffe ne twagala tuddeyo tuwulirize bigambo ki Fred Lumbuye byazze ng'ayogera. Mu bigambo ebimu byazze ng'ayogera bye ngenda okuwa mwensanze ne bino. Byenayogedde byonna biri 100% n'abajulizi lwakuba nti badde batya information gye ebaddeyo mu archive ng'abantu batya butyo gyogera ndi weeyambise ente okitegera bulungi nnyo. Y'ensonga lwaki oyo Diddy tayogera ku jjajjaawe oba tayogera ku the so-called jjajjaawe Mzee Amos Kaguta kubanga ali yamukoleki yamulabisa era toyinawo olyako ng'amwogerako era si tebaali bamukwano all along kubanga yamala omulabisa. Okitegera bulungi nnyo. Kati mukulu jangu mpula ne information ndirangirina mu bimu ku bigambo Lumbuye byazze ng'ayogera abasajja bagambye kijja kitya ng'omuntu ali mu diaspora amanye ebintu ebifa mu State House era ng'amanye ebintu ebituufu. Nze ngenda kukuŋŋaanyiriza buli bigambo byonna Fred Lumbuye byazze ng'ayogera abasajja be bagambye nti birabika bituufu era bali mu kwebuuza babuuza bakama baabwe kijja kitya ani aliikinga information. Nkugambye ensonga za Fred Lumbuye zaatuuse dda mu Parliament. I think yesterday but one what is going on in some of our systems. Question obviously is how does somebody in the diaspora know what is happening in State House, in internal affairs, in foreign affairs? There is of course a loophole somewhere. Bano nga beebuuza kijja kitya okubeera ng'omuntu ali mu diaspora nti era bo bakireetedde mu kifaananyi kyakubeera nti ayonoono battattana ekifaananyi ky'eggwanga naye nga babuuza bakama baabwe kijja kitya wateekwa okuba nga waliwo loopholes somewhere. Kijja kitya omuntu ali mu diaspora okubeera nga amanye ebifa mu internal affairs, amanye ebifa mu State House, amanye ebifa mu ministry kumpi zonna ani aliikinga amawulire n'agatwalira Fred Lumbuye. Kakati era bano bagenze maaso n'okubanga bakakasa nti Fred Lumbuye ne information yonna gy'awa ekyamazima ebeera ntuufu. Kakati nze nkugambye nkukuŋŋaanyirizza obutambi obumu ku obwo bulabikiddemu Fred Lumbuye ng'ayogera ku nsonga ezo abakulu ze batugambye nti ebisinga obungi biba bituufu. Ogendagenda mu comment section ombuulire gwe kiki ky'oyinako obukakafu nti kituufu kubanga mulimu ebisesa, mulimu ebyewuunyisa by'oyinza okuba ng'obadde tobimanyi oba olyawo n'ababadde balwawo okukkiriza ng'obadde tobikkiriza. Kakati bano baakonyeemu stamp nti ebigambo Fred Lumbuye byayogera bituufu era ndowooza ekaweefube ebbanga lyonna abakulu gwe bamaze nga bagezaako okulaba nga bengejinga eggwanga lya Turkey okulaba ng'omukulu ono akomezebwawo mu ggwanga erya Uganda wabula ekintu ekitasobose. Concerning about Lumbuye, a gentleman called Lumbuye in Turkey who had all the information of security, intelligence information, sometimes information about State House, and whatever he was speaking, it was very accurate. And my question, therefore, not even that person alone, there are also others in UK, there are also others in other countries. I mean, what are we doing as a ministry to allow our own Ugandans to go out and begin revealing out our own confidential information? And who in security or in intelligence is revealing such confidential information to
to damage our own sovereignty and integrity. Second question. When I was coming in, I got you when you're doing a presentation in regard to the Ugandans who have committed some crimes, and some of them are even in prisons and all that. My question is, how many Ugandans do we have who are out there and they are in detentions? And what kind of offenses are they serving? And how many can be helped? And are we thought assistance of the Ugandan government to see that such kind of Ugandans can be helped? Because kakati bano babaka ba parliament babadde balina akakiiko ke bagenda maaso n'okubanga bafeesinga era nga bali mu kwemulugunya nti ebyama by'eggwanga birabika bisomolwa wabula tunoonyereze loopholes ezo ziri luddawa. Fred Lumbuye abeera atya nga buli kyayogera kituufu era abeera atya ng'ebintu by'amanyi kwegamba ng'ayina information eri mu State House, abeera atya ng'ayina ebigambo oba ng'amanyi ebyama ebiva mu Ministry of Internal Affairs, abeera atya ng'amanyi kumpi buli kintu kyonna ekyapeninga mu ggwanga erya Uganda. Tuyina loopholes twetaaga okubeera nga tuzinoonya. Kino kyongera okujustifyinga n'okulaga nti Fred Lumbuye ebigambo byabadde ng'ayogera oba oliawo bibadde nga bituufu. Nakugambye mu myaka nga gigi egiyise waliwo kaweefube okukwata Fred Lumbuye bamuzze. Era nga Minisita Okello Oryem kinajjukirwa yavaayo n'ategeeza n'eggwanga nti Lumbuye ali ku nnyonyi essaawa yonna alandinga mu ggwanga erya Uganda tugenda kubanga tumukolako. Ngenda kukuzzayo kaawo nkuwe n'ebimu ku bigambo, wabula kyenkoze nkukuŋŋaanyiriza obumu ku butambi ezimu ku information oba kyayita security alerts zagenze maaso n'okubanga awa ezigambibwa okuba tizandibanga ze zivuddeko obuzibu abakulu balyoke bagambe nti kijja kitya okubeera nga Fred Lumbuye amanyi ebintu ebituufu ate nga byonna byayogera bituufu. Abasajja bagambye nti byonna byayogera bituufu. Kati nze ngenze nkukuŋŋaanyiriza mu byayogera ogenda kutya bwe bibanga nga bwe batugambye nga bwe kiri nga bakkiriza nti Lumbuye Fred ebintu byayogera byebyo byennyini byabayogeddeko. Kakati ogenda kutya kitegeeza ebintu bingi nnyo bye tubadde tetumanyi nti bituufu nga kakati bano babaka ba parliament mu kakiiko bwe babadde batuyambyeko okujustifyinga n'okutegeera nti oba oliawo ebigambo bya Fred Lumbuye bye bino byennyini byogenda okuwulira. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kale notification tubeere nga tutambula ffenna kati ffe weetuli bino okubanga tubikutuusaako nga bwe biba bizze okusinziira ku information abakulu bano gye baatadde babadde nno mu bukiiko era nga balina ensonga nnyingi nnyo ze bakaayanako era nga beemulugunya beebuuza eggwanga lyaffe ebyama byalyo biri seefu kyenkana ki era nga bo bagamba kijja kitya okubeera nga Munnayuganda awangalira mu diaspora nga sina Lumbuye yekka wabula nga kumpi buli ebigenda mu maaso mu State House babimanyi. Mu bimu ku bintu ebigenda mu maaso mu State House ebibadde byogerwako nsazeewo mbikuleetere wabula nga sinnabikuwa nkugambye olutalo olusinga obunene lubadde nnyo naddala gye buvuddeko awo. General Muhoozi Kainerugaba yatuuka n'okwataakinga ku ggwanga lya Turkey n'ebigambo n'abiwandiika nga bw'obiraba awo ng'agamba nti the Turkey must hand over Fred Lumbuye to us, otherwise we will see how they survive in my country. General Muhoozi Kainerugaba yategeeza nti Turkey eteekwa okuhanding over Fred Lumbuye mutuwe bwe batekikoze twagala tulabe bayinza kusurvivinga batya mu ggwanga lyange. Byali bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Era mujjukira waliwo ko obukuubagano eggwanga lya Somalia. Ujjukira mu Somalia eyo waliyo emikago egy'enjawulo amagye g'eggwanga erya Uganda gaatwalibwayo wansi w'omukago gwa AMISOM ne IUSOM n'emikago emirala wabula nga waliwo ssente ze bafuna nga bagenda maaso n'okuba nga bakuuma emirembe mu ggwanga lya Somalia balwanyisa akabinja ka Al-Shabaab. Kati mu kulwana awo eggwanga lya Somalia ne litandika okukolagana n'eggwanga lya Turkey. Kati wabaawo ebyobugagga ebitwalibwa waliwo benefits endala ezigenda maaso n'okuba nga ziweebwa eggwanga lya Turkey
kati General Moses Kandugaba mwamulabako ko tweets ezimu twazikulagako nga yataakinga era n'alabula eggwanga lya Turkey bajja batya ne batwala ebintu e Somalia nga sibe balwanye era awo mweyo period weyaleetera n'ebigambo bino Somalia Turkey eno era bikeetumanyira bumanyizi muganye n'okutuwa Fred Lumbuye nga kano kaali kabonera akalaga tekyamazima Lumbuye baali bamwetaaga ate bubi nnyo era n'ebiwandiiko ne bitandika okufuluma nga bikonfaaminga kino wano bongera okulaga nti Fred Lumbuye amaanyi mangi nnyo ebigambo byayogera abakulu batugambye nti bituufu bwe tukuzaako emabega ekiwandiiko kyafuluma nga 16 ogw'omukaaga omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini Lumbuye cited in Uganda's current diplomatic spat with Turkey jukira nakuwaayo n'akatambi n'enkutegeeza ti gavumenti y'eggwanga erya Uganda ne bw'eba ekoze etya tebayina busobozi busobola kubanga bakomyawo Fred Lumbuye okusinziira ku mateeka agali international agafuga ensonga eno wabula ekiwandiiko kino njagala tukirambuliremu owulirize. General Moses Kandugaba wants Turkey to pay Uganda 1 billion Uganda shillings for its role in Somalia mubijjukireza emboozi. General Moses Kandugaba we yategeeza kiggwanga lya Somalia limusasula kawumbi limusasule akawumbi kalamba akadoola olwalwolo gye baali bagenda okuteekinga mu ggwanga erya Somalia. Kati mwene emboozi mwe yagattiramu Fred Lumbuye. Wuliriza. The continued stay of Ugandan blogger Fred Lumbuye in Turkey has entered Uganda's growing diplomatic role with Ankara, according to reports. Bino nno bya ddala nti Lumbuye ebbanga lyamaze n'okweyongera okubeera oba okuwangalira mu ggwanga erya Turkey kyali kiyingidde oba kyali kyongedde obunkenke mu nkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda Kampala n'eggwanga erya Turkey Ankara olw'ensonga za Fred Lumbuye ebbanga lyamazeeyo. This comes as the Patriotic League of Uganda prepares to demonstrate at the Turkish embassy in Kampala on June 19, 2026. Mujjukira nti n'aba PLU baategekako okwekalakaasa nga bagenda kwekalakaasiza ku embassy y'eggwanga erya Turkey mu ggwanga erya Uganda nga beemulugunya lwaki Turkey tekwata Lumbuye n'emubawa nga kiraga baali bamwagala. The protests follows fresh demands by Chief of Defence Forces General Moses Kandugaba, Senior Presidential Advisor on Special Operations, who has accused the Turkey of benefiting from Uganda's sacrifices in Somalia. Kekalike nkugambye nti Muhoozi yasooka criticizinga ggwanga lya Turkey okubenefitinga mu ggwanga lya Somalia gye batalwanidde. Ono nno ye muduumizi w'amagye g'eggwanga erya Uganda ate nga ye muwabuzi wa General Kaguta Museveni ku nsonga za special operations. Batugamba ti Moses Kandugaba wants Turkey to pay Uganda $1 billion as a security dividend for its role in fighting against Al-Shabaab. Ebimu bijjukira byonna nga mbibagamba naye ate tugenda ku mboozi eya Fred Lumbuye awangalira mu ggwanga erya Turkey ovanga ku muntu okubeera nga kino kyategerekeka nti awangalira mu ggwanga lya Turkey kyokka mu ggwanga erya Turkey era ne bagaana okugenda maaso n'okubanga oba kale ne balemererwa okubeera nga bamugjayo. Ebigambo bino Fred Lumbuye abadde nga abyogerako ebbanga lyonna era nga yatuuka n'okusaba ti bannange bwe kiba kisoboka muntaase nsobole okuva mu ggwanga lya Turkey kuba ekyamazima nduddewo nnyo abasajja basobola okubaako kye bakola ngera bwe babadde nga bakikola. Mujjukira saga eya 2020 nti Fred Lumbuye bamutisse era mbu bamukomezaawo mu kibuga Kampala. Minister Okero Oryem alyoka agende mu maaso akakase eggwanga nti Lumbuye tumulina era ali ku nnyonyi agenda kugenda maaso n'okuba nga dda eyali minisita w'ekisiikirize ku saidi y'ekibiina ekya National Unity Platform avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Honorable Muwadanku Nnyingi n'abuuza minisita omulala. Nkolwa Okero Oryem yakakasizza nga Lumbuye we bamulina. Jeje Odongo ye n'agezaako okubyegaana. Is in custody of the Turkish authorities with some other Ugandans, and they have been charged with several crimes they have committed or offenses that the Turkish authorities have preferred, including breach of immigration regulations and rules. They will be deported, or they already been deported and they're en route to Uganda, where they will be in Uganda probably in the early hours of tomorrow morning.
I wanted to... So, was Lumbuye deported to Uganda or Lumbuye is still in Turkey? That will answer us precisely, and we agree that the discussions are ongoing. Minister Okello Oryem yategeeza nti Lumbuye yali akwatiddwa era nti ali mu custody ey'abobuyinza mu ggwanga erya Turkey, nti era essaawa yonna agenda kubanga aleetebwa mu ggwanga erya Uganda, nti ye Lumbuye teyali yekka, nti ne banne era bino ne bigenda international, ensi yonna neerindirira balabo baddala Turkey egenda maaso n'okubanga ewaayo omusajja ensi gwemanyi nti ali kwasayiramu, ali mu ggwanga lya Turkey. Abasajja bwe bamufuna ekyamazima bayinza omumukolako obulabe oba bayinza omumukola ekikyamu, ensi yonna neerindirira paka oluvannyuma bwe byategerekeka nti Lumbuye baali sigwe balina. Kakati tugenda mu maaso, ngenda kuwa obutambi ogenda kutya, wabula nga sinagenda eyo nyongera okuba omulanga. Bannange baŋŋambye kasawundi kalikkiriyamukko, baŋŋambye kaateredde tuyazise mashini eri mu kutuyambako, n'ensaba era n'enkuba omulanga gwe wenna akkiririza mu mpeereza yaffe ng'oli munnaffe wano ku mukutu guno, ebbanga lyonna nga bwe muyimiridde nagwo. Tuyina ebbanja kati gisigadde emitwalo 23 kubanga Luwana tuwaddeyo 2, tubadde tunonye emitwalo 25 tusasule mashini eno. Siina bwe njibalaga yetuyambyeko okutereza eddoboozi lino, bagiyita mikisa, abasinga obungi mugimanyi, mitwalo 25 gyokka. Bw'obanga okkiriza mu mpeereza yaffe osobola okutuyambako, kubanga kati kwa 25 tufunyeyo 2 tunoonya 23, tubeere nga tukitereeza, tubeere nga tusabula awatali mbeera yonna egenda maaso nakubanga etulemesa. Tuli ku nsonga eza Fred Lumbuye mu Parliament, abakulu bali mugenda maaso nakwebuuza kijja kityo okubeera nga Fred Lumbuye amanyi buli kimu ekigenda maaso mu State House. Mu mwaka gwa 2020 eyo 2022 abakulu baagezaako okukola ekisoboka okugenda maaso n'okubanga bakomyawo Fred Lumbuye, wabula Minisita n'agenda ne maaso n'okutegeeza ensi ti Fred Lumbuye ali mu custody ye Turkey, wabula essaawa yonna ajja era amawulire gano gaatambula. N'eyali omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo amanyiddwa nga Fred Enanga yavaayo n'akakasa amawulire gano era n'ayogera mu katambi kano ke njagala owulirize. In the country or whether it's not yet in the country, for us our interest as the police is that once he is handed over to the police, we shall process him along these 15 case files that were opened against him. So I want us to be very, very clear with that. I don't want any other questions that may be, so where should he be? If he's not in our hands, how do you expect us to come out and tell the public where he is? The police is a very respected institution, and we are going to wait until at whatever stage he's handed over to us, and we shall go ahead and process him. Nti mukwate naye tannatuuka mu mikono gyabwe, wabula wanaaba atuuse mu mikono gyabwe ekyokukola bakimanyi era bajja kgenda maaso n'okubanga bakikola. Kakati abakulu baagambye nti ebigambo Fred Lumbuye byagenda maaso n'okwogera bituufu. Kakati nange wano wenjagala nsinziire ngende maaso n'okubanga mbikukwati nga sinnaba kubanga nkutwala ku bakulu bano ababaka ba Parliament omu nga wasaidize Bukedeya. Ebigambo bino tubiddemu. Omukulu yagambye kijja kitya okubeera nga omuntu ali mu diaspora n'abanga amanyi buli kimu ekigenda mu maaso mu State House ate nga kituufu. I think yesterday but one, what is going on in some of our systems. Question obviously is, how does somebody in the diaspora know what is happening in State House, in internal affairs, in foreign affairs? There is of course a loophole somewhere which needs to be sealed. There is a leakage, and it's very dangerous for any country's national security if intelligence leaks, if intelligence becomes rumor mongering, dangerous rumor mongering. That's very dangerous. And some of these people are not outside there because they wanted to be there. They are bitter. Omusajja yagambye wateekwa okuba nga waliwo leakages, information eno weeyita, era ng'agamba kijja kitya omuntu ali mu diaspora okubeera ng'amanyi ebifa mu State House, mu internal affairs, Minister of Security n'ebirala ebifaanana butyo. Era n'agamba kya bulabe nnyo eri eggwanga, era n'agattako ky'abantu bano abali mu diaspora abawogera ebyo okusingira ddala Fred Lumbuye tebaliyo nti baagala kubeera eyo. Agambe they are bitter. Lwaki? Kakati omukulu oyo teyabadde yekka. Waliwo n'omulala era ow'ebukeddeya yakkaatiriza nti Lumbuye information agijjawa ng'ate byayogera bituufu. Concerning about Lumbuye, a gentleman called Lumbuye in Turkey,
who had all the information of security, intelligence information, sometimes information about State House, and whatever he was speaking, it was very accurate. Wenjagadde tukome, and whatever he was speaking was accurate. Pulichi uliriza omusajja yagambye nti ekisinga okwewunyisa kijja kitya omusajja gwe bayita Fred Lumbuye yali ettake okubanga alina information ate nga buli kyayogera kituufu. Kati wano wenjagala tusinziire bwe batugambye nti buli kyayogera kituufu. Kati nze mu bino bye bagamba nti byayogera bituufu, nze nyagadde ngenze nfunayo ebimu ku ebyo nga si bigambo byaffe wabula bigambo bya Fred Lumbuye. Bali abakulu bimu ku bye batugambye tibyayogera bituufu, tetwategedde biki oba byonna. Kakati njagala tugende nga tulondayo mu bumu ku butambi bwa Fred Lumbuye biriwa ebituufu n'ebitali bituufu. Nsookedde ku bino njagala ogende mu comment section buli katambi kenkuwa, genda mu comment section ombuulire nti ebyo bituufu ebyo si bituufu, kubanga babaka ba parliament bye batugambye bino byentandise nabyo bituufu oba si bituufu. Genda mu comment section owandiikaawo. Byenayogedde byonna biri 100% n'abajulizi lwakuba badde batya information gye ebaddeyo mu archive ng'abantu batya butyo gyogera ndi weeyambise ente. Okitegera bulungi nnyo y'ensonga lwaki oyo Diddy tayogera ku jjajjaawe oba tayogera ku the so-called jjajjaawe Mzee Amos Kaguta, kubanga ali yamukoleki yamulabisa. Era toyina wolyako ng'amwogerako era si baali bamukwano all along kubanga yamala omulabisa. Okitegera bulungi nnyo. Kati mukulu jangu mpola ne information ndangirina. Bakuwana nti oyagala utawulo bigambo. Abasigadde bona bateke mutawulo bigambo soso tulumbanze. Nzo utawulo bigambo solo dukuwa n'onyo wala bino musanga Museveni akusanze ofudde nze nkubulira. Ekyo nkikubulira bw'oba oyagala utawulo bigambo kitaawe asobola okusanga ng'ofudde nga tugenze mutawulo bigambo one on one. Ekyo kyo kikubulira bw'oba oyagala nsobola oddukuwa. Kati ebigambo ebyo yali abyolekeza General Muhoozi Kainerugaba n'erinnya lyamuyita nga bw'oliwulidde. Genda mu comment section ombuulire, wandiikayo ebigambo ebyo bituufu ng'ababaka ba parliament bwe batugambye oba nedda. Musimanyi omukulu yeeyambise ente oba atya. Kakati recently Fred Lumbuye era alina ebigambo bye yayogera nti waliwo plot ey'okutta oba okweriminatinga omukyala amanyiddwa nga Honorable Goreti Namugga. Era mbu abali mu ddiiru eno mbu era be bali mu ddiiru ey'okweriminatinga Honorable Helen Nakimuli. Rest in peace. Bigambo bya Fred Lumbuye. Genda mu comment section ogwandiike bituufu oba si bituufu. Group ye baagala kujjawo abamu ku bakulembeze ba Nuupu ne target yaabwe nga toyimuyingidde 2-3. Target eno baagala kukola buli kyonna ekisoboka okujjawo gwe ng'omuntu. Era nga mission ne bagiwadde abasajja ba firing squad nesobodde okufunako file y'omwami gwe bayita Lumu ng'ono ba firing squad e Masaka. Lumu ono ne banne balina mission ey'okujjawo Honorable Goreti Namugga nga mission eno ewomeddwamu omutwe Honorable Haruna Kasolo. Honorable Haruna Kasolo amanya bampita Lumbuye manyi omuntu yenna ddamu okufa mu national platform nga munnabyabufuzi. Tulina obujulizi na buli kimu ekirumika emizannyo gyonna gy'ozookola mu kwetaamu kutta abantu b'enkyukakyuka. Honorable Haruna Kasolo amanya ge bampita Lumbuye. Tulina obujulizi bwe twagala okujjayo nga bukusifu obukulumika mu mivuyo gy'okutta abantu. Omwami ono gw'osindisa okweganga Honorable amutte bamuyita Lumu nga firing squad ey'e Masaka. Yalina mission ne banne aba firing squad okutta Honorable Namugga Goreti. Mwami gwe Lumu oli ku tiimu ya firing squad ya Masaka. Bakuwadde mission ey'okujjawo Honorable Margaret naye kimanye nti okalya ddakadda gavumenti yamwesigaza akasera mpawe kaaga. Singa ekintu kyonna kituuka ku mukulembeze wa national platform naddala Goreti Namugga, ekifaananyi kino kigenza ku internet, obujulizi tubulina obulumika buli kimu kyonna mukama Kasolo yakuwadde information yakuwadde mission n'abantu bamuzze mutta mu kyeyonoonero nga mutta abantu
ng'ensi esirise. Ompulidde bulungi nnyo. So Honorable Goreti Namugga wonna wooli koza kamanye ng'akoza n'owebbwa mwami oba Honorable Haruna Kasolo yakwesimbyemu okwagala okukomeza omusu nga yawadde omwami ono gwe bayita lumu owa Faringo Squad e Masaka okuba nti akutambulirako okujjawo. Ekifaananyi kyekyo mukitambuze. Njagala buli muntu amanyi omwami ono, amaka ge, abaana be, famire ye, mukazi we na buli kimu kyonna mubitukwase tubisindike mu bitongole ebirwanyisa by'eddembe ne mu nsi yonna n'okutegeeza Kasolo nti effujjo ly'okola limala wumuzaako omutwe gwo. So yeeyo security alert eyokubiri ebadde egenda ku Honorable lumu nti Honorable Goreti Namugga wonna. Kakati jjukira ababaka batugambye kijja kityo kubanga Lumbuye alina information ate nga information yawa esinga ntuufu. Kakati genda mu comment section nako katugambe katuufu oba si katuufu. Ku nsonga jjukira batugambye amanye ebigenda mu State House era ababaka bali mu kwebuuza kijja kityo okubeera nga Fred Lumbuye alina information kubifa mu State House ate nga bituufu kubanga be babyogedde. Kati wabaddengawo envuuvumo ku nsonga zo Janet Museveni. Fred Lumbuye abadde nga abyogerako. Njagala nkuwa obutambi nga gwe bwogenda mu comment section ombuulire kubanga yayogera ku kya Janet Kataha Museveni ku nsonga za okuba oba waali oba taliiwo. Era mbu n'agamba ne muwala we Natasha simanya binabikooye simanya n'ebirala byonna bya Fred Lumbuye. Ababaka bajustifyinze wali bakugambye nti ebigambo byatera okwogera ebisinga biba bituufu. Wabula nga bali mu kwebuuza era nga babuuza bakama baabwe bakomplaininga kijja kityo okubanga abimanyi mu byamanyi mwe muli ne bino. Osobola kuŋŋamba nti ku mukolo omunene ng'ogwo Darlings taliiwo. Public waddewo speculations ne allegations. N'otagamba bannaaye olunaku lwaleero omuntu gwe mbadde ntera okuggyako wa Darlings mukosefu atwongere omusabira naffe tusabire eggwanga naye kyali akulaze ntasobola nakwogera ku Darlings wawaali mbeera ki gy'alimu. Kati kikuwa kifaananyi ki? Kikuwa kifaananyi ki? Nkubuuza mu mutwe kikuwa kifaananyi ki? Nkubuuza kikuwa kifaananyi ki? Bwe mba mwetegereza Natasha takyayina waalabikirako wonna kubanga ye yabagamba ekintu kino nkikooye period. Ali n'ekimuluma nnyina. Mutemanyi kiri mu nju y'abasajja bana. Diversion zonna ezikuliyetingibwa simanyi DNA simanyani zonna diversion zibajja ku kintu kimu nti waliwo panic eri mu ggwanga eryo. Kyoba omanya research gye nakoze ku mafuta eri 40% accurate, 60% erindiriddwa kujja mu public. Eya pipeline ya Uganda Tanzania 40% nagikonfirms eri accurate. Amafuta ago gayinza okuba gayimirizibwa olw'okugezaako okuyimiriza omwami ono. Era nina ne intere ngamba nti batandise okugaba abakulembeze ba East Africa abamu to de-associate with Museveni. To de-associate with Museveni. Ekiga kibaita de-associate kwe kugaga omukulembeze nti gwe bw'osigala ng'odiringa n'oyo kino kyekijja tugenda kukola kino. Abamu batandise. Mulademu kulayira abantu ekika ky'abantu abajjayo abali influential no tebasobola kujja kuba batandise omujjako. Kasita batandika okuwagulako abantu b'osuubira nti bantu ekitegeeza batandise okuwagulako. Kati mmwe bulijjo kye mwagala okumanya kyekiruwa kyekino. Gwali eyo okubira mu ngalo Mukama ez'amaanyi era yongera ozikube lwaki kyewayagalizanga embazi kibuyaga asudde. Obadde nga kikutwalira obudde okugamba abantu mu Uganda bawamba abantu nga tebyakikkiriza.
obadde nga tugamba abantu bannange Uganda Uganda is bleeding abantu bakkiriza kati go bagenti Uganda is bleeding Didigi abadde ayagala nnyo okufuna public sympathy abadde ayagala okufuna international media coverage agifunye ng'emugamba the son of the dictator Muhoozi Kainerugaba has ordered the shutdown of the mainstream medias in Uganda. Ate kasita international main media stream zitandika okukuba zityo. Already eri international criminal court batandise the investigations. Ezimukuwa kitegeeza gwabadde ayagaliza embazi kibuyaga asudde ebigenda maaso byobadde olwandirense ebitegeere nti mu Uganda mulimu okukwata abantu mulimu okutemula abantu mulimu obutali bwenkanya kikyoyagala tuvumirira ebikolwa by'okuwamba bannayuganda tuvumirira okuyisa olugaayo mu kooti tuvumirira okuyisa olugaayo mu bannaddiini tuvumirira okufuga bannayuganda. Owulidde akugambye nti ekijja kirabika nga si muntu. Genda mu comment section abasajja batugambye nti Lumbuye amanyi ebihappeninga mu State House era ani abimuwa kakati ffe tugenze tukuŋŋaanya ku byazaayogera ate ne tubeere nga ate tubikuwa. Kati wuliriza Lumbuye ne General Muhoozi Kainerugaba olutalo luno we lwatandikira era Lumbuye azaayogera General Muhoozi Kainerugaba n'ebimu ku bigambo by'agamba nga ye bwino gwayina bwamumanyi. Abakulu batugambye bali mu kubuuza bakama baabwe akanana akataano kijja kitya okubeera ng'omusajja ono ayina information ate nga ntuufu. Kati mu bimu ku bye tuli mu kukuŋŋaanya Lumbuye yatugambye yayogerako ku results za General Muhoozi Kainerugaba nti n'obuyigirize bwe buliko question mark buliko akabuuza ate teweerabira bino byali byakabaawo. General Muhoozi Kainerugaba n'atwitinga nga bw'ayagala Lumbuye babeere nga bamutikka. Kituufu obuyigirize bw'omukulu buliko akabuuza. Abasajja batugambye ani awa Lumbuye information kubanga byayogera bituufu. Wuliriza bino ate. Njagala ensemanye ekisookera ddala okuva mu ssomero wasomera ku Kampala Parents n'omaliriza ku Kisubi Saavi si bwe kiri nti wasomera okuva mu primary 1 mpaka P7 naye osobola okubuulira abantu waki Kasole Lwanga ku Kampala Parents teba displayinga results za mwaka gwa 2007 kubanga wagwa n'enkona n'enywa teba displayinga results z'abaana bonna ku ssomero nga basitya ku notice board ne mawulire teba displayinga omukulu Kasole Lwanga yakano zi display lw'ensonga nti kyandibadde kiswaza nnyo okudisplayinga results ku notice board ku ssomero nga mwoli nga wagudde n'enkola n'enywa ne basalawo bazigabira abazadde mu mabaasa gaabwe lwa muntu omugwe single handed wagwa results z'abantu zonna n'ozoonoona ku Kampala Parents wali ku Pride Theatre wasomera primary paka 7 Kasole Lwanga yagaana okudisplayinga results za P7 lwaki mu baana bonna abaatula mu mwaka ogwo wagwa tewali subject n'emu gye wayita nga Kasole Lwanga bwereere baamutegeeza togeza no displaying enkale zonna ez'abaana basomye ku olwo mwaka lwaki ne mawuli bagaano ziteekamu eza Kampala Parents lwakuba nti wagwa n'enkoona n'enywa ne bakujja ne bakutwalako Kisubi n'osoma okuva ku senior 1 senior 4 n'okola kyekimu era ne teba displayinga nkale ezo kubanga wagwa senior 6 no wayitamu essomeri erya Christian Religious Education CRE lwaki kubanga Janet yali asoma nnyo Biblia bannyo kubaali basoma nnyo Biblia nawe kyatwala ebiseera ng'owawulire basoma n'otwala obudde okusoma n'omanya CRE lyessomo limu lyewasoma n'oyita era ne ku senior 6 baagaana Kisubi okudisplayinga results ezaava mu kusoma kw'abaana bonna on orders of Museveni nti bagenda kuswaza first family n'abamuswazi kati bwe tubeesinga ku education background yo n'ebiwandiika essaawa zino kitegeeza nti omuntu weko omukalu toyinamu kasengejja bino bye ngenda okwogera biyamba ki mbyogedde ddi
bigenda kugattako ki kubanga omuntu omukalu omuntu alina omuntu okukola tosobola kudda kuwandika bintu bya kisiru ku leve eyo. Buulira abantu amasomero kuva ku Kampala parents mwe kimuyita city parents branches kati balina nyingi badisipulingako enkana ku P7 ku senior 4 ku senior 6 zonna Museveni yalagira tebazidisiplinga kubanga oli yayita essomero lya CRE erevu gonna yagwa. Oyagala nkuwa obudde bwe kiri nti kingenda buguwa ekyo teri muntu abadde akimanyi kuwandinkudde. Bwe tuva mu ssomero awo abasirikale bonna mu Uganda bayita mu mitendera egy'okuwandiikibwa ne bagenda ku training ya mwaka mulamba plus batendekebwa ate ne basomesebwa. Gwe olwagwa senior 6 ng'oyise essomero lya CRE olw'okuba nti bannyoko baali basoma nnyo Bayibuli ne step mother wo. Museveni olwamala okugwa n'akutwala ku mucaka eyali mu bitundu by'Entebbe no trainingibwa bw'akujjaawo n'akutwala e Sandhurst. Ne Sandhurst baakudisipuleyinga ku bantu abaakola ki abaayita military training. N'ogenda mu Cairo military academy era still n'ogwa n'eyakutulira ebibuuzo yali omu ku ba state agent ba Museveni. Kitegeeza naawe era tolinawo kamuliro. So tolina lunaku wadde order gy'oyinza kuwa n'abantu bonna bosse bakumanyi history entegeerayo ensomero na buli kimu tolina ky'osobola kukola mu bulamu bwo. So weteeka wantu wakyamu nze ate watinkudde mulalu nze ndi mulalu ekyo kikuwe nze ndi mulalu katulabise ku lw'eggwanga tojja kutumanyira nga n'amagezi tolina gwe kisajja ggwe. Ekyo nkigambye buli kimu wakikola era kyakulema. Kati tugenze mu maaso wayagadde nkuwa obudde si bwe kiri nti mukulu njagala ensi emanye abantu b'omanyira ne b'ovuma be bakubezezaawo ebbanga lyonna. Wano generale abadde ku bya buyigirize obuyigirize bw'omukulu bw'atyo bw'agambye. Genda mu comment section ombuulire ebyobuyigirize bwe bityo we biri oba si bwe biri. Lumbuye teyakomyawo yagenze mu maaso n'okusigala ng'awanda oba azze ng'awanda. Abakulu batugambye kijja kitya okuba ng'omusajja alina information ate nga byayogera bituufu bennyini nga babuuza bakama baabwe ani awa Lumbuye information. Dangerous Mechanical General nkutegeeza muganda wange oba onyo Waragi londa mutandiko musengejja Waragi ajja kwogeza bwe batajja kusobola. One, you are not qualified to be in Uganda. You are foreigner. Ekyo tokola nko mulimu gwonna. Oli kusereza mu musolo for the rest of 40 years. Oli kusereza mu musolo. Tokola nka application, toba nko kityo oli okukoleza. Togenda nko ku front, wabula go simuka busimu sigenda kunywa mwengo na kwogera bigo byogera. That is wrong. Freddy Lumbuye abedde ku bigambo ebyo nabyo njagala ogende mu comment section ombuulire oba ddala bituufu. Wuliriza. Era Freddy Lumbuye lumu yataako kaakatambi nga nnyonnyola ng'ategeeza nga ensonga za General Moses Kainerugaba bwe yali asisinkanye mbu emirundi egy'enjawulo ng'asisinkana abakungu mu ggwanga lya Turkey oba abakungu ba ambassador ku embasi ya Turkey mu Uganda mbu ne bamugamba ssebo omusajja tojja kumusobola. Era ne bino biba bituufu genda mu comment section ombuulire jjukira ba minister abaka ba parliament bakikonyeeko ne batugamba nga bw'ogenda okuwulira. Wulira. Yamwita namugamba ogamba otya muyagala fuge eggwanga nga ne Lumbuye yakulemye okujja Lumbuye yakonde obulamu bwonna akukubye n'akubye okutawe muntu akubye nga Lumbuye. Waki toyina ngeri Moses namugamba oba gwe yakulema nze namusobola. Niruka ngangeze kuba nze commander in chief. Moses n'asindika ba agent be bagenda basinkane. Achikire eggwanga lino mu Uganda bogereko naye ku nsonga z'okugamba nti bankwata banze Uganda. Omwami ono abagamba mmanyi eggwanga lino ndi wano kukiikira eggwanga n'eggwanga ligobera amateeka g'ensi yonna. Omwami gwe mwogerako ensi yonna emumanyi. Omwami gwe mwogerako abeera ku media 24/7. So anything happen to him kijja causing a problem, so tekisoboka. Kati Freddy Lumbuye yategeeza ensi ti General Moses Kainerugaba yasisinkana oba yasindika ba agenti be nga bw'agambye ne basisinkana ambasada w'eggwanga lya Turkey mu Uganda
era mbu nga kaweefube wakulaba nga Lumbuye bamukomyawo. Mujjukira Fred Lumbuye yatuuka n'okulabula nti eggwanga lya Turkey lino lye bazannyirako lirimu bannayuganda abasukka ku ye, era Lumbuye yakolako kolu mu vidiyo nga yeetondera ggwanga lya Turkey nga babannaye mutusonyiwe oli byawandiika bulabula era ebigambo bino ng'agamba mbu ajja kuleetera obuzibu n'abamu ku bannayuganda abawangaalirayo abatali balumbuye, nti kati goyinza okwagala okutebusa obulabe ku Lumbuye ate n'oleetera bannayuganda abalala abawangaalirayo. Kakati njagala okutegeeza Fred Lumbuye kana akatambi nako yagenda maaso n'okubanga akata. On behalf of my fellow Ugandans, both back away in Uganda and here in Turkey, and by names of Fred Lumbuye, a Ugandan based here in Turkey, on behalf of my colleagues and my fellow Ugandans, I would like to apologize to the President of the Republic of Turkey, His Excellency Richard Tayyip Erdogan, the ambassador representing the country, the ambassador representing the Republic of Turkey in Uganda, the Turkish people, and the government of Turkey. I would like to apologize on behalf of Ugandans and Ugandan community in Turkey. We wish to cherish the highest esteemed and the good working relationship we had all the years. We condemn strongly terms the message written by Uganda's Chief Defense Forces, the children and the son of dictator Museveni threatening to attack the country and undermining the Turkish ambassador based in Uganda as useless. Take my apology and the highest esteem on behalf of the Ugandan community in Turkey. Disregard him as a mental illness due to alcoholic extent issues as you've been witnessing him. So don't take that guy very serious. Unfortunately, he was brought up badly by his own father. Remember, we are fighting against the dictatorship of his father in Uganda, whereby the country is in a mess. So the son of Museveni is known world over that is a young dictator who wished to take power from his father, but all along he had been insulting the international communities. Whenever he get drunk, he picks up his phone, he starts treating, abusing, undermining the sovereignty of other countries because he's in fear, as well as his father is in fear about each and everything which is taking place in Uganda. As we speak right now, they are pushing to pass the Protection of the Sovereignty Bill, which is going to make all Ugandans, whenever they are in abroad, to become stateless. That's what they are pushing right now. So on behalf of all Ugandans residing in Turkey, I do apologize, and that's not the way how we Ugandans will behave across the globe. We are very disciplined men and women, respecting the sovereignty of other countries. So regard that boy or that gentleman as a madman, whoever drank, and at the end of the day, he forgets whatever he had done on social media. Ebigambo Fred Lumbuye bye yakozesa nga yeetondera eggwanga lya Turkey ku lw'abannayuganda abalala abawangaalirayo era bye yayogera ku General Muhoozi Kainerugaba byali bikakali byesiyinza kuddamu wano. Naye wuliriza wano Lumbuye bwe yasinziira n'asaba era ndooza n'akuba n'omulanga nti bannange Turkey wano nduddewo kubanga abasajja newankubadde tebasobola kunzijawo naye waliwo kaweefube gwe bakola agambibwa okuba nti abasajja ba either bayinza bwe balemererwa bayinza okuntuusaako obulabe kubanga ebiwandiiko bingi byenzize nkusomera ebiraga nti Lumbuye yeetaagibwa era abakulu balaze obubonero bwonna nti omukulu bamwetaaga. Wano batugamba Muhoozi publicly insisted that Turkish authorities must produce Lumbuye, who has lived in Turkey and is accused by Kampala of spreading inflammatory remarks against the first family to Ugandan security. Nti General Muhoozi Kainerugaba yalemerako era ng'alaga nti Fred Lumbuye balina okumutikka bamuzze Kampala olw'ensonga nti agezezzaako okulaba ng'atambuza obulimbo bw'ebigambo ebibye ennyo eri first family. Kyokka wano ababaka batugamba nti kijja kitya okuba nga Lumbuye alina information entuufu
wenjagala tutambulire. Lumbuye yatuuka n'ategeeza nti abasajja ekituufu tebasobola kunzijayo, naye mwandinnyambye ne mukola ekisoboka ne mba nga nva mu ggwanga lino kuba ekisooka nduddewo nnyo. Bayinza okukozesa omukisa ogwo ne wabaawo ekikyamu ekiyinza okutuukawo. Kabonero akalaga nti bamwetaaga. Wuliriza. Ekituufu kiri nti information enagifuna ku lunaku lwa 6 sabbiiti gyetukubye mabega nga endagaano ezo zaakolebwa. Bwe zaakolebwa ne zibeera mu underground, naye endagaano ezo zaalimu obukwakkulizo. Kwakkulizo bondooza mukulu teyasooka busoma bulungi ye ezisayininga, agenda zisoma oluvannyuma nga zirimu obukokoliko. Obuno obukokoliko bwamuleeta okujja okukulumira ku mitimbagano nga empanga enywedde amazzi amanabe mu kukyalo kwekulidde. Byebigambo bye yafubutuka mu mwana obungi ku mutimbagano ng'amaze okusoma obuwakati obumu bwatategeera. Abatamanya ngamba baadiringa nabo okwagala okuntuusaako obulabe bo bangi kubanga sente bazaagala, naye bagabulimbwa n'olunaku lwayo, naye lubalembera nga n'embeera kwotadde so bakobona bufuna era ebintu ebyakolebwa. Naye Mukama akyankuumye wendi, wabula nsaba n'okusaba n'obuwombeefu bannayuganda mwena gye muli abalina butya omuntu wasobola okwesolosa okutambula nga tafunye buzibu, mutule musale entotto, ekyo kibeewo. Wano nduddewo nnyo kuge mazima naye nga okwogera n'okukola emirimu gy'enkola nga bulijjo ngenda sigala nga nkukola, sina kye ngenda kutya kubanga gy'okoma okutya okola ensobi. Kati mukulu Muhoozi Kanyerugaba ne famire yo n'abantu bammwe bagamba oba tugamba nti eyatya okubuulirirwa yasigala akoleza ensobi ezimu mpaka naye lwebamuwunzikira gy'alina okuwunzikibwa. Kati ebigambo ebyo ng'obitadde ebbali, Fred Lumbuye ebigambo byonna byazze ng'ayogera bingi bye tutasobola kumalayo, bye tasobola kutambulamu byonna kubimalayo, naye ng'obubonero bwonna bulaze nti abakulu bamwetaaga. Kakati wano waliwo ebigatta n'ebitagatta. Bwe baba nga ddala babadde bamwetaaga ebbanga lyonna, kitegeeza waliwo ensonga lwaki bamwetaaga. Bwe baga nti atambuza propaganda, simanyi oba bamwetaaga lwa propaganda oba bamwetaaga kumuyimiriza oba kumusitoopinga alekerawo okubuulira abantu, oba oliawo nga byababuulira tebandisaanye kubimanya. Kakati kitegeeza awali omukka tewabula muliro. Omubaka omu ku babaka ba paalamenti ababadde mu kakiiko wano olunaku lwajjo mu paalamenti eyo nga bagenda maaso n'okuba nga bateekawo embeera nga beemulugunya, baagambye nti si Lumbuye yekka n'abamu ku balala abawangalira mu diaspora era nga bwe boogera bwe batondooza mu bamanyi, baagambye nti kijja kitya okubeera nga bano balina information era ani agibawa ate nga bye boogera bituufu, era erinnya eryasinze okutambula lyabadde lya Fred Lumbuye. Kati njagala owuliriza akatambi kano bulungi nnyo. Ono omubaka ava sayidi z'Ebukedeya ye yasinze okulemerako ennyo n'agamba waliwo ekitali kituufu, mutubuulire ani awa Lumbuye information kubanga tulaba byayogera bituufu. Okwere David Bicham, I represent the people of Bukedia constituency. I have two questions to the Minister of Fisheries. The first is about our sovereignty, Uganda as a country that we have. And of course sovereignty it cuts across to all nations. But we are having something which has been trending for the last 5 years, where we have our own Ugandans who happen to go outside Uganda and then they begin damaging the image of our own country. And sometimes you get that these are people who are privileged to intelligence information and they begin exposing it out on social media. I think about 2 years ago or 3, we had an issue concerning about Lumbuye, a gentleman called Lumbuye in Turkey, who had all the information of security, intelligence information, sometimes information about State House, and whatever he was speaking, it was very accurate. And my question, therefore, not even that person alone, there are also others in UK, there are also others in other countries. I mean, what are we doing as a ministry
to allow our own Ugandans to go out and begin revealing out our own confidential information, and who in security or in intelligence is revealing such confidential information to damage our own sovereignty and integrity. Second question. When I was coming in, I got you when you're doing a presentation in regard to the Ugandans who have committed some crimes, and some of them are even in prisons and all that. My question is, how many Ugandans do we have who are out there and they're in detentions? And what kind of offenses are they serving? And how many can be helped? And are we thought assistance of the Ugandan government to see that such kind of Ugandans can be helped? Because it does not stop that the moment I leave Uganda, my identity as a Ugandan stops at the time when I exit the country. Because I've seen sometimes circumstances where a burden is shifted to the government, someone dies outside the country, and then the burden of transporting the coffin or bodies is again given to our own government. That is my question. Thank you. Thank you. Honorable Roberts. Also, my concern, Madam Chair, is on some Ugandan associations. Some are facilitated by our government. They are given money, but they continue to be negative. And they paint a very bad image on our country. Are we trying, is the ministry putting any efforts to sensitize them, or maybe encourage them to come and visit Uganda and see that the way they left it is not how it's not it is that Uganda is not in the same way they left it, because most of them have been in the diaspora for a very long time, and some were born from there. Thank you very much. Thank you. Honorable. Up, I think yesterday but one, what is going on in some of our systems. Question obviously is, how does somebody in the diaspora know what is happening in State House, in internal affairs, in foreign affairs? There is, of course, a loophole somewhere which needs to be sealed. There is a leakage, and it's very dangerous for any country's national security if intelligence leaks, if intelligence becomes rumor mongering, dangerous rumor mongering. That's very dangerous. And some of these people are not outside there because they wanted to be there. They are bitter. So part of our mobilization and sensitization is to instill a sense of patriotism in these people. And some of them have started learning, because what happened in South Africa taught them a lot. All these people have been saying nasty things in South Africa, found themselves at the airport. And they were panicking. They thought they were going to be taken to prison, and we just told them, no, you are home. That's why we have been telling you, east or west, you will end up here. Dead or alive, you will end up here. So, go to Kyankwanzi, see what is there, and Chair, by the time they left Kyankwanzi, they were very happy. When they came, they were all traumatized. They didn't know what was going to happen next. So, this is why we need constant mobilization. We need constant sensitization. And these people are not bad. They are pushed by circumstances. Now, Chair, the most important thing for us to ask ourselves is this. Do we understand, or have we identified, understood, and analyzed the push factors from here versus the pull factors where these people go? That's what we need to deal with. Because if we don't understand why our people are leaving,
and what is attracting them there, we are going to continue with these problems. It's about the diaspora. I'm sure that the ministry has got a mandate of promoting our interests all over the globe. But the challenge that we are having, the Ugandans outside there, some of them have got a negative mind about their own country. Remember saying that we are promoting the national interests and we're doing a lot of lobbying in terms of investment, but these investors go and ask the people in the diaspora and they come out with negative information about our government, about our country, and in the end the investors are scared away and it tarnishes our development agendas. Now I want to know from you, do you have some focal persons in those countries, more so from people in the diaspora, who can really support you in having a mindset change to people living in the diaspora? Number two, many times and the countries who have got involved in wars, many of our people get stuck in those countries. I have a suggestion, if possible. Can MOFA work with financial institutions as you repatriate these people back to their accounts? Some come back totally broke and have nothing. Can we engage them earlier before to open accounts like fixed or invest in something so that by the time they are brought back, if anything happens, they have where to start? That's why some of them have turned into propagandists. Thank you so much. Thank you, Honorable. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.